Lelo mu Jakaka Wuwo. The care for those who are in the distress, like our countrymen and women who had landslides in Bududa recently. I'm happy with what you are doing in education. Singa tutambulira mu daire eyo kiyamba kubanga Omuislamu wa Jamaat Ahmadiyya talina beetu kwenyigira mu kwekalakasa oba mu bwegugungo, kubanga mu kwekalakasa n'obwegugungo tojja kusobola kumalawo bizibu. Lelo mu Jakaka Wuwo. Every week someone is arrested. Today is taken to police, tomorrow he comes back and he steals. Tomorrow, actually almost now it is like police has made it a business, I think, of arresting and releasing. So they take the police now is seeing them sababu. Yeah, so they don't use police. Yeah, because police is not helping them. They Someone take someone to police. They say keep him there for 2 days or 1 day because so for them they take. Lelo mu Jakaka Wuwo. Asikali bageze bamuleta bamutusa wano. Nituleta omwana namulumiriza nti yono yatoroka nga tebadama kutukwasa. Oli bajja n'omusibe ne batandika okuyingiza omusango, tebatutegezezaako oba poliisa abadde ku kawunta batukuba omusibe, kubanga yabadde naye nabo kusayidde eri nga badde bayingiza omusango, ono natandika okutambula ng'agenda. Gano n'amalala getuleese mu Jakaka Wuwo. N'atuziyiza ebintu bisatu: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. N'atuziyiza ebintu bisatu gamba ebyobuwemu okubireka ne bisaasaanira mu bantu.